Olukiiko lwa Buganda Tabamiro ku lw'abakyala lutandise Ssabbiiti ez'okumakya nga lwetabiddwamu abakungu okuva emmengoni gavumenti y'awakati n'abakyala okuva amasasi ga Buganda. Lutambulidde ku mulamu okugamba nti okussa ekitiibwa mu bakyala gwe musingi ogw'enkulaakulana. Eno y'emu ku nteekateeka ekoleddwa okuzza jubileewo ow'emyaka 50 mu kyanga Ssaabasajja Kabaka atuula ku Namulondo. Maama Nnaabagereka yabadde omusomesa omukulu nga yagoddewo Tabamiruka n'asaba gavumenti y'Emmengo yongere abakyala ebifo ebyobukulembeze. Tabanko bonna obeera mu bika by'abantu ab'enjawulo, basajja, abakazi, abakulu n'abato, abavubuka, olwo tubeere nga ffe musingi mu nkulaakulana zonna. Ono yeegatiddwako abasomesa okulimirisa abavubuka n'abaana mu gavumenti y'awakati Florence Nakiwala Kiyinje. Tukubiriza abazadde obutakozesa baana mirimu kiyinza okubamenya ebifuba oba ekirwamu ensimbi nga tebanaweza myaka 18. Omusomo gubadde gugenda mu maaso Ssaabasajja Kabaka n'atuuka ku Hotel Africana ku saa 12 nga lye Maama Nnaabagereka ne baanizibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga ne nannyini woteeri eno Haji Ibrahim Kibirige. Asoose kulambula BMK House eri mu kifo kino okuli ekakalabizo ly'abalwadde bana lubiri muyite Sikosiro era Kabaka n'asiima n'aggulawo ofiisi. Kibiriga nnyini lwaki ofiisi agitadde mu kifo kino. Obulwadde buno bwali neglected ne gavumenti nga buli babuyita neglected diseases, naye bwe twatandika okukola kampeyini zaffe mu ggwanga lyonna n'okusaba Kabaka nakkiriza tudduke embiro nga bamaze za fistula, Kabaka nakkiriza abantu badduke ku Sikosiro. Kyaza okusaba buli omu okumanya nti obulwadde bwa Sikosiro bubonyaabonya abantu mu ggwanga. Oluvuddewo n'ageze mu Nayohola abadde tabinuka w'abakyala gye bamaliriza mu kitiibwa n'okusanyusibwa omuyimbi Mesa Kisemakula. Abakyala banjulidde Kabaka ebivudde mu musomo gwabwe. Tukuguse mu nteekateeka y'amaka amalungi. Tukiyise Ssaabasajja nti amaka bwe gatereera Namulondo ejja kuba enywera. Katikkiro Charles Peter Mayiga mu kwogera akubiriza abakyala okukolesa obusobozi bwabwe balekebwe obuvunaanyizibwa n'okwewa ekitiibwa abantu abalala baleke bakibawe. Ssaabasajja bw'agenda asembeza abakazi nga bw'akoze oba abakyala n'okubawa obuvunaanyizibwa abeera agamba bannakazadde nti ekiseera kyatuuka dda okulaga obusobozi bwammwe, obusobozi obuteesigamiziddwa ku kikula kyammwe nti tuweebwe ebifo kubanga tuli bakazi. Kabaka abagamba nti mulina obusobozi mubulage mubwolese. Ate Omutanda asiba buyinza abagoberera emisango egy'okutulugunya abakyala babeerengawo okubuuliza okw'amangu abakwatiddwa bavunaanibwe mu mateeka. Yeebazizza bannamuliro okwanika embeera y'okutulugunya abaana abawala mu masomero n'okugyayo ebizibu by'abakyala mu maka. Twagala okutwala omukisa guno okwebaza ennyo bannamawulire olw'omulimu omunene gwe bakola okwanika embeera ey'okutulugunyizibwa kw'abaana abawala mu masomero. Era tusaba ab'obuyinza abagoberera emisango egy'okutulugunya abakyala babeerengawo okubuuliriza okw'amangu, era abo bonna abakwatiddwa bavunaanibwe mu mateeka amangu ddala. Ronald Kakoza ne Lydia Nakiguli bakusakidde eggulu ino lwa Bukedde TV.